Okusooka nkwebaza okuleeta omulamwa guno newankubadde nze mukulaba okwange ompise leeti. Eno program nja kusaba nga oluwummula lutandika tugifunenga wiiki esooka asobola okuyamba ku bazadde baffe, naye era ne wiiki zino ezisigadde 2 n'ekitundu abaana batandike nazo. Abaganda bagamba obwato obufa magoba, tiwano nga abaana atera okumalako oluwummula tebayinza okwononeka. So kiweza bye tugenda okwogerako olwaleero bisobola bulungi nnyo okubanga biyambako ku mwana waali eyeka. Okusooka abaana nga bali eka, tusaba abazadde mufube nnyo okulaba oba okubalondoola okulaba bye bakola. Ng'ali mu luwummula wazuukuka akola ki, mikwano gye bayogera nabo be baani. Era ndi wano nkubiriza omuzadde alina omwana naddala mu primary ne secondary awadde omwana we essimu, fuba okulaba nga olondoola omwana ono essimu biki byagikozesa. Engeri ennaku zino gikiri nti twafuna emitimbagano. Abaana bali ku WhatsApp, bali ku TikTok, bali ku Instagram, kuliko ebintu bingi nnyo bye batuukako ne balaba, bawuliziganya n'abantu ab'enjawulo. Abantu abo be bawuliziganya nabo kikulu okubamanya, kubanga ebigenda okukosa omwana wo bigenda kuva nnyo ku ebyo byawulira, byalaba ne byagoberera. So nsuubireyo e point esooka. Epointi ey'okubiri, abazadde twongere obudde ku baana. Tunoonya ssente, ekyo kituufu, nefuba mu lunaku ofunengayo eddakiika entono, essaawa ennyangu okubakwataganya wandibakwataganyiza ku kyeggulo. Ofube gwe taata gwe maama essaawa zigenda okuwera 2 ng'oli waka, naddala mu wiiki zino ebisigadde 2 osobole okuba nga otuulako n'abaana bano n'olaba empisa zaabwe beeyisa batya nga balya, n'obawuliriza, n'olaba embeera zaabwe, kubanga oyo yeekweka n'asigala mu kisenge kye n'ayagala aliire eyo, oluusi wabawo emize emirala gy'abayize. Ekintu ekyokusatu, omuzadde kye yandibadde afubako ennyo obudde buno obusigaddeyo, wantandise kati okwogera ku by'okusoma n'omwana wo, okugeza nti owa yunifoomu zo ziruwa, oyinza ozireeta nzirabeko. Abaana abamu bawadde emmere nnyingi nnyo mu nnaku zino enkulu, ebifuba bigaziye, obubina bugezze, kitegeeza nti engoye ze balina tezikyabatuuka. Tekyandibadde kibi nnyo ng'omutwala ku ssomero ng'omusomesa yagamba naye omwana ekiteeteeyi ky'omuleeteddemu nga tekikyamutuuka. Ekyo kijja kuba kya buswavu. Ate ne planning nga ggwe omuzadde ku byenfuna osobola okumanya nti nja kwetaaga okugulayo yunifoomu oba sijja kwetaaga. Musabe ku ebitabo bye. Holiday work yamukola. Obudde buno obusigaddeyo bwa kucekinga, okwate checklist kati tandika holiday work omumala ebikozesebwa. Omwana musabe lisiti y'ebyetaago bye, otandika obikubaganyako ebirowoozo vis-a-vis fees n'ebyetaago ewaka ate n'ebyetaago by'omwana. Sobola okuba nga tugenda otuuka nga ennaku z'omwezi 4-5 abaana badda mu masomero nga toli omu ku abo abalaajana okusoma kyeki okusoma. Sebo ndowooza ensonga ezo 3 abazadde bwe banaaba bazifollowinze ne bafuba, tuyinza okufuna abaana abeeteeseteese okutandika omwaka ogw'ebyensoma 2024. Weewaawo. Tufunyemu okusoomozebwa nti wabaddewo akatambi akatambudde ku mutimbagano nga bagamba nti waliwo enkolagana etali nnungi wakati w'omusomesa n'omuyizi, era okusinziira ku biragibwa ku ssimu nti wabaddewo okwogerezeganya wakati w'omuyizi n'omusomesa oyo, ekyayita n'omusomesa okuva gye yava n'agenda mu maka ewazaalibwa omuyizi oyo mu mbeera etaali ya bugunjufu. Waliwo nnyo amaloboozi agagamba nti wabeewo enkolagana wakati w'abayizi n'abasomesa, era wabeewo enkolagana wakati w'abazadde n'abasomesa, era wakati w'abazadde n'abaana. Enkolagana eyo yalibadde etambulira ku principles ki, era biriwo ebirina okwewalibwa, n'abazadde balina kubeera beegendereza kyenkana ki? Neeyanziza nnyo. Okusooka bwe waba nga ensonga eyo yabadde mbi, kubanga abaana n'abasomesa, omusomesa otwalibwa okubeera omuzadde w'omwana. Kati tusuubira enkolaganayo wakati w'omusomesa n'omwana yandibadde enkolagana ey'ekizadde, nga bw'obeera gwe ne muwala we waka ne mutabani we waka, yenkolagana. Naye mu bintu byonna, mu bantu oba mu professions mubeeramu abasiiwuusi b'empisa. Kati oyo waaba yabadde musomesa tumutwale nti musiiwuusi wa mpisa. Naye wammanga bino tusobola okubikola okwewala ebizibu ng'ebyo. Ekyoka gwe omusomesa
fuba okulaba nga enkolagana yo n'omwana ono ebeera ya kizadde. Ffe tulina ne reports zetufuna ku masomero ng'abasomesa ate bakwana abazadde b'abaana kugamba abazadde nabo bakwana abasomesa. Kugamba tuteekwa okubeera nti ffe ng'abantu abakulu twekomako ne tumanya we tukoma, kubanga simanyi bwe kirabika nga gwe oli musomesa wa mwana ate okwana maama we, ate maama we abinyumya n'omwana we, kati omwana bw'akulaba oba omusomesa okwana omwana omuzadde akiraba atya. Kati ffe tusaba nti enkolagana yonna erina okubeerawo wakati w'abantu abasatu abo yandibadde enkola ebeera ya kizadde, parental relationship. Nga gwe bw'otasobola kwebaka ku mwana wo kyandibadde tekikola makulu musomesa kwebaka ku mwana gw'asomesa. Ekyo kiki kya bugunjufu era yakikola kyenyinza okutegeeza etteeka ery'omukono omuwanvu lijja kuvaayo likukwate likunyweze era likuteeke we lirina okubeera. Naye ekirala nti abazadde olumu nabo olwekiri kye nasoose okwogerako eky'amasimu nti enkolagana eno abamu ku n'abantu ab'enjawulo eyo incidence yavuddeyo nga yamusomesa, naye ate abaana aboonoonese olw'abantu abalala ababoodaboda abavuuka ku byalo n'abalala yesinga obunene, naye nga bayita ku masimu kuno, kubanga oluusi omwana ali waka alinawo abamukuwa abantu waka talina oli bwajjawo waka, naye ate ku masimu kuno amuweereza ka message amukubira ne boogera n'amugja mu kifo w'alina okuba. So nze ndi nnyo ku nsonga y'okwetegereza biki ebikolebwa ku masimu. Sinakindi omwana teyandibadde na ssimu nga tanatuuka ku siniya yakuna oba kumala siniya yakuna, yandibadde asigala ali mu limits ez'omwana, ne gwe lwolowooza nti omwana akuze ebyo bijja okulaba. So limitation yandibaddewo. Bw'oba ogimuwadde manya budde ki bw'akozesa essimu. Omwana waakozesa essimu ekiro kyonna kuba basuula nazo asobola okwebaka saa 9 ogw'ekiro mwe mwebase, naye biki byayogera n'abo baayogera nabo oba biki byalaba essaawa 9 ogw'ekiro oba 8. So kitegeeza nti newaba alina essimu yandibadde emufugiwa, nomanya nti essimu olina okubeera nayo tosukka saa bwe ziti neeteekebwa weeteekebwa ne mugimonetaringa, ate n'omuzadde n'oyitamu okwetegereza ebyo omwana biki byakola. So amaliza kw'ensonga omuzadde musuubira okubeera nga wankizo nnyo mu nsonga eno okubanga atangira omwana. Nekirala abaana twogereko nabo, ebikolwa bino ebisinga okubeerawo bibeerawo lwakuba abaana bano beefuula bakyetwala, naye omwana mubuulire obulungi n'obubi obuli mu nsonga ezo z'ayinza okugendamu. Kati agendayo amanyi era tasobola kuba kugwanenya. N'ebiseera ebisinga abaana bano we tubabuulirira bawulira. Actually abaana okutandika n'emyaka 10 okudda waggulu bawulira nnyo nga tokosezza bukambwe, tokutte embooko, tokoze kino, mutuula ababiri ne mwogera ku nsonga with open mind. Tinooba onyiize n'omulaga nti kino kyanyiizizza naye tokiddamu kuba kitwala ku kino na kino, era bakutegeera nnyo okusinga bw'okwata embooko oba n'omukuba oba n'omusibire waka n'okola ebintu eby'obukambwe. So nsuubira abazadde ekyo nakyo nja kubasaba tuzimbe relationship enkolagana n'abaana baffe basobola okuba nga basobola tweyabiza. Oba oli awo omwana waaba alina ekimutuuseeko baba mukwano bakola ki, olw'enkolagana ennungi gy'alina ne muzadde we ajja mmubuulirako omugambe mami omanyi nti omusomesa yampeereza message eno. Naye olaba nti n'akatambi koyogerako kabadde omwana yeetabye mu mbeera eyo n'omusomesa n'agyetabamu okumusikiriza okujja ekitegeeza nti n'omwana abadde mu kikolwa. So kati naffe tuzimbe enkolagana n'abaana baffe oba muwala oba mulenzi. Abaana bano basanga okusoomoozebwa ng'alina gw'asobola okwabiza, gw'asobola okwogerako naye amuwa amagezi. Naye ffe batutya buti tuli bawumbwa kaali, taata bw'okomawo waka buli omu n'afubutuka n'ayingira obuliri ne yeekweka. Kati wafuna ekimusoomooza tafuna mukisa kujja kukyogerako, gw'ate okikutuukako ng'oluusi ebizibu bimaze okujja binene. Waliwo ensonga endala gye twagala tutunulire. Abaana mu lumula luno era bayiga emize mingi, kuba otuwadde ekyokulabirako nti percentage eno gye twogeddeko nga tulifalinga katambi ntono nnyo, ne waliwo percentage ennene ey'abantu ba bodaboda ku maduuka gye tutuma abaana n'ebirala eby'enjawulo. Kati omwana singa aba afunye omuze ng'ogwo ng'ali mu luwummula,
ayinza n'okuddayo nga temunaba gwa identifyinga kati ate mu banne bagenda okusisinkana ku ssomero embeera n'ebeera bw'etyo oba oli awo weesiŋana nga owange gwe sibuuliridde yagenda okwonoona owuwo gwe babuuliridde nga mmwe ab'amasomero oba banno abalina amasomero oba wa advice ki naddala mu nteekateeka ng'abaana bakajja weeks ezo ezisooka okwa-identifyinga emize egyo ate n'engeri y'okugikomako. Neyanzisa nnyo ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Nja kusooka okutwala experience fe abajja nani sukulu kye tukola then mbawe n'abalala kye bayinza okukola. Fe waffe wiiki ebbiri ezisooka tuziteeka nnyo essira tuliteeka nnyo mu counseling and guidance, kubuulirira abaana bano kiki kye tuliko ku ssomero n'ekye tuluubirira nga tuli ku ssomero, n'okubalaga nti oluusi bye tubali tuyitamu eka tubyerabire kubanga experience abaana gye bayitamu eka oluusi eri negative ng'ogyeko n'okwonooneka obwonoonesi. Waliwo n'abaana bayita mu kutulugunyizibwa nga bali waka mu bazadde baabwe. Kati omwana ono omuzza otya omuteeke ku bigendererwa by'okusoma ng'alina kyabadde ayitamu eka. Ekirala abaana tuteekawo open sessions abaana okubeera nga basobola okwogera ebibanyiga ku masomero n'emize gye balabye kwanza owange atagikola ng'owuwa agikola w'ojja n'oyagala obibayigirize ffe tubateerawo platform basobola okugambira nti gundi oyo alina by'ayogera oba alina by'akola ebitali bituufu tusaba master mwogereko naye kati gwazze n'emize egyo emibi bwe tukuyita nga tugitegedde ne tuyita n'omuzaddewo ne tusala amagezi tukuyambye tutya n'ekyo kijja omaze oteekawo embeera esobozesa omwana ono okulaba omusomesa ng'omuzadde kubanga onoolabikanga ng'oli gwe tubali twogerako abakwana batulugunya tajja kujja gy'oli era ne wanaafuna ebimusoomooza eri yeeyongerayo bweyongezi. So ab'amasomero muteekeewo open session. Ku masomero tubeerako leza bayita suggestion boxes nga tezibikkulwa omuntu ow'enkizo si buli muntu. So tusaba mubeere nti muziteekawo nene open sessions ez'abaana naddala wiiki esooka n'eyokubiri mubeemu abantu okujja okwogerako n'abaana mu ssomero nga baba tugiyita refocusing nga bagezaako okubalaga omulamu ogw'okusomero omuntu omugyemu byabadde alowoozaako eka ate amaanyi agateeke ku kusoma kuba kati okusoma kwe kuba kuliko. Ate ku ludda olw'abazadde ebiseera ebisinga obungi nalabako akatambi omuzadde yali awerera mwana n'akwata ensimbi n'azimuwa yeeta na lukiiko n'akuŋŋaanya abantu bangi n'agala gwe nkuwadde ssente naye sikuwadde genda kufuka malaaya ku ssomero. Bigambo ki ebikulu ebyandibadde bibuulirira omwana kati musiibula maze tuguze ebintu mu wiiki eno tuteekateeka tupaakinga keesi ye akaseera kutulaba buli ekitaliiwo tukimufunidde ebigambo omuzadde bye yandikozesezza mu kaseera ako ng'ategeka omwana we amubaleetere mmwe ku ssomero byandibadde bigambo ki? Neyanza nnyo ssebo. Ekituufu kiri nti omwana ng'adda ku ssomero mbadde ngoberera ebyobuwangwa byaffe nti bwe tubeera nga taata we afudde oba ki ne bakuwa obusika bakusumikira naye teri asumika ng'ayogera bigambo bibi nti gwe beera musezi beera mubbi asumika akulaamirako ebigambo eby'amaanyi kumaakuma banno beera wankizo genda okole ssente genda newoozifuna ate kati omwana ono oba adda ku ssomero namwogerako bigambo bya buwanguzi olina muddiriza namugamba kati ogenda ku ssomero manyi ojja kusanga banno bangi abamu bavudde eno abalala bavudde eri oyo nno yalina ne ssente naye waliwo n'aweereza omwana ku ssomero nga tasobodde muwa mitwalo 10 amuwadde emitwalo 1 gwa pocket money naye nga ate waliwo gwe bawadde emitwalo 5 gwe totunuulira oyo gwe bawadde 5 tunuulira gwe kikuleese ku ssomero gwe tutunuulidde ffeno tuli eno tusigadde tugenda kulya muwogo gw'osome. So omwana ono ebigambo ebyo by'obuwanguzi by'omwogererako bimuleetera okuba nga ne waaba anaakola ensobi ng'ali ku ssomero ajjukira nagamba mami nno yaŋŋamba nneme kweyisa bubi kubanga ensimbi zino gy'azijja wa bulabe era yeerekeza bingi nze nsome ate nze
nze ndiwo ku lwa famire, nze nkiikiridde famire ku janani. So kati nebyenkola byonna ebirungi n'ebibi bitubalirwako ffe bakironde. So kati ebyo ebigambo eby'amaanyi n'ebizaamu amaanyi n'ebibuulirira bye byandikulembedde omwana. Era nsaba abazadde bonna omwana tomwogererako bigambo bikolima, bigambo bibi, olw'ensonga nti Bayibuli etugamba olulimi lwaffe lutonzi. Kyoyogera ku mwana wo okimutonzeeko. Walinawo akaleeta akaseera katono nga bamugamba wuno bamufulumya afunye lubuto, ate gwe wamugamba nti ogenda ku ssomero kola bwa malaaya, oba abadde abba ebintu bya banne, oba so kati nsaba nnyo abazadde twogere bigambo bya buwanguzi, bigambo bizaamu maanyi, bigambo bya future eri abaana baffe, era bagenda kuba tebajja tuswaza, bajja kukola ebintu eby'ensonga. Nga tugenda mu kuwumulamu, mbadde njagala oyogere ku nsonga eno, nina akantu koyogeddeko akasente nti waliwo omuzadde agenda okuwa omwana omutwalo ogumu ogwa pocket money, waliwo omulala agenda okuwa omwana mitwalo 5, waliwo ayinza n'omuwa akakadde kubanga abazadde tetwenkana, waliwo asobola ezo sente n'atazisobola. Naye mu ngeri y'emu wabaawo okukaluubirizibwa mu baana omwana gy'agenze, omu ng'alina sente nnyingi, omulala ng'alina ntono, omulala nga talina. Advice gye mwandiwadde abazadde n'amasomero gennyini ku nsonga ya pocket money ne sente, kubanga sente kikemo eri environment yonna, naddala ng'omuntu annaba kutuuka ku level ezicontrolling oba ezitegeera obulungi n'enkozesa yaazo. Ekisooka amasomero tutera okuteekawo kye tuyita minimum, ti omwana oba omuleeta ku ssomero pocket money zandibadde sente mmeka, ne tubalirira nti average waaba alya nusu 10 buli lunaku, omwezi emitwalo 3, ettaamu emitwalo 9. Tikale oba omuleeta ng'ajja kuba wayitawo omwezi tufuna VD, so muweeyo emitwalo 5. So abazadde baleme kuba na kajanja, kubanga lwa akajanja ensimbi eno gwe gy'owa omwana ennene n'okwata miliyoni n'ogimuwa, omwana tamanyi bwe bakola ssente we wali omutawaana. Kubanga gwe osobola okugenda mu Sheraton n'olya emmere y'emitwalo 15 kubanga omanyi value y'essente zo, n'ogamba essente zino zammenye nnyo kangende nziryeko ekyemisana eky'amaanyi. Ono gwoziwa tamanyi muwendo gwazo, gwe kikutwalidde zikuŋŋaanya. Kati oteeka omuwa buwi kye yeetaaga asobole okuba nga akula, asobole okugenda ku level. Era nja kunnyonnyola lwaki ekirala omuzadde kyalina okukola mu luwummula nga tugenze mu session eddako. Naye fonnaawo nze ndowooza nti amasomero gassessira ku minimum and maximum, ti omwana teyandisusse ssente bwe ziti. Waliwo n'enkola empya yazze mu masomero ey'okubeera nga abaana babeera ne tuziyita cards ezita smart cards, something like that. Nti omwana mu kifo ky'okuba nga alina ssente mu nsawo, omuzadde akwata emitwalo 5 n'agiteeka ku kaadi. Omwana wagenda kantiini n'agulayo ebintu ng'alina ne common, tosobola kuspendinga kusukka 2,000. That's your limit. Naye nga wateekako ku kaadi ne zivaako ne bamuwa by'ayagala n'agenda. Naye olumu nakyo kiva ku masomero, endabirira y'amasomero. Tolusi ffe ab'amasomero tetulabirira baana bulungi, omwana n'aba nga kumpi buli kyali alina kirya ku kantiini. Emmere yandibadde esikoze paati nnene, kubanga wano omwana yandibadde anoonayo kasoda, kantu kamu, kacapati, kajuisi, tekyandibadde nti alina kugula sausages, chips, biki ng'emmere bw'eri twafumbye emmere. So nsuubira amasomero ago gayambeko okwongera okuimproving endya y'abaana, abaana basobole okubeera nga tebateeka abazadde ku kikaligonyo kyakubasaba ssente ate ne zitafuuka kizibu mu masomero, kubanga nazo zitufuukidde ekizibu. Weewaawo, omulabi wa telefayini yaffe tugenda kuwummulamu. Bwe tudda nkyali n'omukungu Mike Kironde atwogera ku nsonga y'abayizi, ku nsonga z'abasomesa, ku nsonga z'ebyeyigiriza mu ggwanga yonna okutwalira awamu. Tugenda kuwummulamu. Bwe tudda twagala tutunuulire ku nteekateeka y'amasomero ez'enjawulo n'ebigwanidde okuba nti bikolebwa okusobola ntukuma omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga lyattu Uganda.